Sinde kya Buganda first era nga ye council no mulamba omu ku bannamateeka mu kibiina kya Nompa abalina masters degree ekibiina kya kirimu tonzisa wansi ze lina PhD ndi Dr. Sebo omu ku bannamateeka abalina PhD naye sikulaba ku zenze ka in fact gunda bawa mwebali Lugundi agiina Rubongo yaleka alina PhD alina masters naye sida banga na kumpapula ate katana katana ye wadi wano ku aina practicing certificate yoka ugamba otya mwendi mpola embeera yabadde nzibu nnyo ku parliament ababaka ba parliament nga bamanyi balemeddwa okukkaanya okukakkananga abaali ku ludda oluvuganya gavumenti bafulumye parliament ne bagamba tetujja kubeera mu parliament nga bayisa amateeka gana abantu kutuleka ku ansadi zaabwe nti naffe twalimu era ababaka abamu abasigaddeyo ndabyo omubaka asome minority report Jonathan Oduru yena kufana yo agisoma naisoma akena wayo pesi najja nagezaako kyagezako naye nga buteerere teeka ne limala ne liyita second reading mateeka akakiiko ka parliament aka parliamentary and legal affairs akavunaanyizibwa ku byamateeka mu parliament kaba kaleeta ripooti yaako nti etteeka liyite oba teriyita kitegeeza bamaze okuŋŋaanya ebirowoozo buli kimu etteeka bamaze okulyekenneenya parliament ye beemaliriza ebyayo kati kakiiko kuleeta kati kasita kamala okusoma ripooti eyo ku floor ya parliament ng'olwo speaker aga nti etteeka liyite oba nedda enongozereza ziyite kasita bagamba nti ayes have it ng'olwo speaker ava mu ntebe ye eri ng'ajjako nekiwiigi ng'afuuka ssentebe nga batandika okusoma kawaayiro nga naye abeera mulonzi olwo afuuka ssentebe takyali speaker abeera ssentebe w'akakiiko akagenda okuyisa olwo nga atandika soma kawaayiro ku kawaayiro constitution bweto bwegamba etegeeza speaker asobola okubeera ssentebe w'obukiiko bwonna mu parliament omu era yabanga ssentebe w'obukiiko bwonna mu parliament kubanga ye overall kuba nekana aka appointment committee ye ssentebe wako ye overall mu parliament aba commissioner oba bakete batyaka aba commissioner parliamentary commission era ye wako waliwo nakenawulira era nga bonyonyude bwava mu kiti kyo bwa speaker najjako ekigundi kiri natuula wansi awo walikira mbadde ndaba alina wasituse bonna ababaka ne basituka najjako kiwuulu ne maana ne batuula oba ndowooza the high have it olwo kiba kiwedde akasita kijjako olwo aba agenda kweri stage gye nkugambye twogera ku kintu kino ekyababaka ba palamenti okufulumanga olutuula nga waliwo ekiisa tekisoose lwaleero kizize nga kikolebwa naye baba ne strategies bbiri strategy esooka tubeeremu tulwanagane nabo batumenye amagumba naffe tumenyeko betumenye kigaana okuyita but however okuzzaako emabega oba ojjukira kyali kikoleddwako speaker yali mu ntebe ebiseera ebyo n'abaani nga ababaka bonna abalwanye weekend eddako ne kiyita abo ne bagamba oba strategy enfu waliwo Mpuuga ng'akyali commissioner baali ku nsonga y'abantu bano abasibe abawamula ne bafuluma ebweru ne batuula ebweru wa parliament eri abaasigala munda ne bayisa mu kino n'abaabaddemu mu parliament ey'olwaleero era abafulumyemu era ne kiyita kati ekituufu kiriwo ekyandibadde kikolebwa kusigalamu kufulumamu butajjira ddala abantu butabukulako nti wasazeeko ekigere kyo ku parliament kiki opposition ya Uganda eri mu kusoberwa kubanga teyina buwagizi bw'abantu obuwagizi bw'abantu tebabuyina abantu tebasaidinga na opposition yaabwe nga ate be balonda ababaka abo naye olw'okuba nti we batuuka mu parliament ebyabalondesa babivaako n'abantu ne babavaako mutuuse eri ebyaffe ne mubivaako nammwe tubavuddeko bantu bakyawa ababaka baabwe be balonda bennyini eroza abantu baka bakyawa ababaka bonna n'abagavumenti gwaga omubaka wayina aliyisa ekintu naye oyisa kino ng'okirabira ddala kati ng'etteeka eryo eriruŋŋamye nongesereza mu magye ddala nga naawe okiraba kyoliko otembeeta kikyamu naye ng'ogamba nti nkiwagedde etteeka lya EPDF lirina okubeerawo si kikyamu kye bayisa naye mu mateeka gonna mubaamu obuwaayiro okuggyawo UCDA bano aba opposition baali batimba bannayuganda bbula
nti olw'emmwanyi zisaanyeewo nga balinga bagandi kakati n'emmwanyi z'olina ku musiri bagenda kujja bazikuulewo bazitwale anti n'abaali batembeete ekyokujjawo tebalaganga birungi ebiri mu kujjawo UCDA kati kino kipikingibwa politics n'akivumbagira n'abanga amanyi atamanyi ayina idea yena ayiisa omwo ekizibu ekye tuyina kyobola nze nga president wa Buganda First ekyaleetawo Buganda First kwe kutegeeza abantu timbo waabwe obeera mubaka wa parliament owa Kampala Central ekisooka sooka obeere n'omutwe gwo nga gwe Kimbo gukweyimirire gwe nga gwe beera n'omutwe gwo ekyokubiri tegeera biki ebiruma abalonzi mu Kampala Central kati woba olina ekintu kyonna kyogenda okuyisa mu parliament sooka obeere n'ebyo ebintu bibiri beera n'omutwe gwo n'abalonzi bo kino bakyogerako bo bagamba ki ku kye ngenda okuyisa naye ate nga kuba gwe bagambe nti nze ng'abakiikirira wano mu Lubaga South nze nayo ndowooza bwe nti naye mmwe mulowooza ki bwe bato bwe baakola kugikwate bangi ne bagwa mmwe mulowooza ki so kati abasinga bagenda beerabira ababasindiseeyo ne batwala mutwe gwabwe gwokka ate nga tegujjidde omutwalo tebagutwala nagwo batwala ki kati bo bwe bagenda nga biwuduwudu n'emitwe gibaako gamba lwakuba nti muba oli n'agamba nti nze interest yange eri ku Nuupu ne president Kyagulanyi president wa Nuupu oli ne mulala naga nti interest yange eri ku president Museveni ne NRM kati kitegeeza n'omutwe gwo bagukujjeeko ne president olumu yakola kwa Museveni n'agamba nti mumpereza abaka ba NRM ne kibanga kidomola nayo kibanga agenda kwebaka bwebasi kitegeeza yabanafuya ku level era gye yakyogerera bwe yagamba babaweereze ne bwaba kidomola tebamulonda abantu yakyogerera wa Paulo Mwiru Ejjinja igeme nabeetako olwo teyajja abantu baga ati nedda ssefu tusobola kulonda bidomola twagala kulonda bagenda kutuweereza buweereza twagala service ate gotuga tuleeta bidomola ekyababaka okuva mu parliament tekiyina makulu gonna gekikola wabula buli Kimbo wawobeera mu parliament nga Johnson Odulu kati bano tebagenda kudda abafulumi abantu tebagenda kubalonda era ffe nga Buganda First tetugenda kubawagira twagala abantu baleme bonna nga bafulumye baleme kubazza kubanga n'ekiro ekikeeseza olwaleero bawadde ssente endala miliyoni 9.5 ze babawadde olwaleero waliwo ababaka bawadde miliyoni 9 bonna n'aba opposition babawadde kyobola nti bye bayogedde egyakawungeezi bugenza okukyanga babiridde miliyoni 9.5 zigaddwa ku kikulu zayise kiro saawa 6 awo zabadde ziyitingana baziwadde bano ababaka bonna okuva ku loopu bonna n'abeNRM n'aba opposition bugenza okukyanga bye bayisizza jjo babiridde kakati ekyo kikulaga ki nti ababaka tebakiikirira bantu mu parliament bakiikirira mbuto zaabwe na famire zaabwe batuuka mu parliament byakyuka nga influence eri mu parliament nga waliwo omuntu abafuga omulala gwe batasagamba abalonzi tatirekulira ove mu parliament giveemu ate basigala basaba ebisanja buli kitaamu ejja nayasaba okitegedde semba nkwagala ebintu obitegeera kanso tugende mpola statement ya Nuupu sijja gamba ya Nuupu statement ya opposition toyogera ku kibiina yogera ku opposition kuba ne bansi bambi wipu wa FDC bonna babaddeyo statement ya opposition yabadde nti tugenda semujungando bakati wifu wa PFF FDC bamwe andi mbagenda funa transfer emyezi kaza gwo kibiina bakigazeti nze kati simanyi wifu wa PFF kati FDC tena wifu ne FDC yensibambi babi mujja kwa sayatani kokutagala ne bamugoba nabo ne statement ya opposition yabadde nti tusigale mu parliament ndabeerayo binkane nabo nti ensi tutegeere ku record nti twaliko era bannayuganda bakisanyukidde nange nabadde omu ku basanyusa olw'ensonga bw'obeerayo newe musooka ne mwekubamu ku bikonde statement ejja kukolebwa international gundi news gundi ezo zijja kuwandiika tetuzaagala ezo international abalonzi bo bategeere n'abalonzi bajja kulaba wabaddeyo international TV zigenda okulonda kwagali nkakasa nti abalonzi ab'emitiana bonna bajjukira eŋŋumi gye baakubazaako empula paka mu ddwaliro abalonzi bajjukira ng'ababaka beetwala
naye era nasanyuse ne ngamba kababeereyo kataba omwoto ogugenda okuba mu lukurato mu parliament bwe bamaze obbawa miliyoni 95 ezijjo ekiro parliament president Museveni n'amagye ge baadde badeployinze ku parliament police ne babijjawo bategedde nti akati kigenda kuba mulaala kintu kyaffe bonna bakkiriza bakiwadde parliament leero tewabaddeyo deployment ati wabadde ekintu kyonna nga bwe kiraba okubeera nga wanaabawo ekiri controversial tewabadde era parliament emirimu gibadde gitambula kinnawadde nga bulijjo ekitegeeza buli mubaka yabadde yamazidde okukaanyane kubanga waliwo ababaka be nalabyeko abaNRM waliwo NRM gwe nalabye waliwo nalabye ono Rasta era bakaanyiza nti kemutuwadde 95 loopu yakaanyiza ne wipu wa NRM naga nti kemutuwadde 95 nkyakumakya tugenda keera tugamba ababaka baffe tubaviire abasajja bayise ekintu kyabwe statement ya opposition ekyuse ku makya ga leero yaga tufulume nga bamaze okukwata akamwanyi kaabwe nga bamaze okufuna kati bano twasindikayo babaka kyobola nga ffe Buganda First baga nti abo si babaka twagala abantu baweerezeeyo ababaka baabwe abagenda osigaza emitwe gyabwe kwegamba nga ne baana babalese ekintu nga bazze kugamba nti nno kino ng'ojja nabadde waliwo yadda nkompayaringira ku gavumenti ya Mwami Museveni still yennyini naye baminisita ab'emabegako emyaka nga 20 okudda emabega nga nkompayaringa naye ngamba nti walingawo abasajja wano walingawo ba Elia Kategaya walingawo abasajja nga Basamu Kaleganjuma walingawo abasajja abamanya Mushega walingawo abasajja walingawo baminisita banawiso walingayo bawabudeya nangamba nti bw'otunula kwalite y'abasajja abo n'abakazi abo nojja oba olese magneti nga zonna magneti zigaana okuwekwata n'oleeta kati kubanga bw'olaba Anthony General Francis Ayume tosobola mugeraagerana nakiriwa kiwanoka eyaze n'aga nti nebya kooti ensukulumu byeyasala ye tabimanyi nga Anthony General nga Anthony General bamugamba kooti ensukulumu bibino yasala bino nti ate yasala ebyo mubiveeko nga Anthony General akimanyi bulungi nnyo nti ruling yonna eya kooti ensukulumu teddibwamu era parliament etteeka terigikiriza kuteesa oba kukola tteeka ku ekyo kooti kyebeesazeewo nga nayo parliament bwetakola ki naye ate kooti erina obuyinza okujungulula parliament byesazeewo kubanga nti be bakasodiani b'amateeka mugekopako bwekoppi kati era waliwo bali yali settlement ki yali awo mu parliament gye baali bakola speaker n'agaana actually ensonga za gundi ensonga za rope za mpuuga ng'alidde bitaano awo Ssekikubo yali anoonyeza emikono speaker agamba nedda eyo bejja kubeera bagita prejudice tetusobola kukubaganya birowoozo ku nsonga kooti zemaze era kooti kaseamalo sala waawe byakoma kati bali ku prejudice gye baliko ate essaawa zino ekintu ekyakolewa ekyakolewa kooti y'abalamuzi bali mwenda baba mwenda kooti yabalambika ne bagamba nti we muba mwagala okukola kino kibeerewo mukikole bwe muti ABCD ne bawa n'engeri gye balina okukikola era bino bagenda bitwala mu kooti bidde mu kooti ebisazeemu naye nga eggwanga lina Anthony General alina office number erifule funded erina resources zonna era anaabitwala mu kooti n'abichallenge kooti yonna bisazaamu ng'eragira gavumenti eriyirira oli oba bebamuka yagambye addayo mu kooti agenda bawabire naye neziri tebannazimuwaze oba bebamu nga babeera baagala just batambulizaawo era bwe kiri kubanga era be banaliisa etteeka president n'ateekako omukono eri kooti y'amagye gyagenda mu maaso ekole era bamala emyaka kabaziguruko manyi bwe yabaayire omusango guno ng'akyali mu parliament gye bayite ey'omwenda bayamwenda yali ya 11 yali ya mwenda kabaziguruko yali mu ya mwenda ate yali mu ya 10 kuba eno gy'ataakomye naye basaze bagenze okusala omusango nga kino ekisanja eky'ekumi kiri mu kuggwa nga yagwadda bameka abaana babatwaliddwa mu kooti era bameka okubaloya baba bameka kooti y'amagye beesibye ate bwe yamala okubasiba kooti ensukulumu yali esala yaga nti bali kooti y'amagye be yasalira edda abo babeereyo ekyo nakyo kyali kikyamu tatuna kyakubagamba
twali tulino Kabazigulu kali alina okuddayo mu kooti etaputa Ssemateeka addemu agambe nti bannange bano nabo kooti eyo beyasalira kubanga nabo yabasalira mu bukyamu teyaliiwo yali talina buyinza bukoleeki kati nabo babate oba emisango gyabwe giddemu giwulire bagikoleko kuba mu mateeka basobola okukola review ku musango nga gwasalwa dda ne baddamu ne baguwulira tukira tubirabye nnyo wano mu mateeka mu kooti zaffe kati tulinze Kabazigulu akuddamu ku challenginga kino kye bayisa awaabira Antene General naye kino kye bayisa ekisooka kimenya amateeka lwaki kikontana ne Ssemateeka kubanga era ne Kabazigulu kaki yawaaba nti kooti ey'amagye ewozesa etya omusango gw'obwitujju ng'ate ne kooti eya bulijjo naye ewesa omusango gwe gumu kati era nekino era kibayisiza era kibazeemu ey'amagye bagyongeddemu nno n'omusango omulala obubbi bw'ente obubbi bw'ente obubbi bwa bulijjo okubba ente tekwawukana na kubba ssimu eno tekirina njawulo oba lwakuba omukulembeze muntu wa byante weeyo kati alaba ekigambo ky'ente abanga alaba okujja ku gavumenti obubbi bw'ebisa kati oba kusanga wenyigira mu Katorra Solingi ogenda wa yensekane nga nti waba n'amateeka bagasomerawo omusajja ali kulanka kyo Filimani Mugabe Brigadier General ogenda wa brigade gwe babubbi nte basanga ennyama okubbucayo ogenda wa Brigadier Filimani Mugabe bwekiri iteeke pya kanso ng'olimu n'amateeka tobula nkubuuza ebintu n'amateeka tubireese mu ngeri ya lusagiro naye nga tuli serious lwaki abakulu abatembeeta ensonga eyo naddala Antene General tebali kiriya ku buwaayiro ate obuwaayiro obulabika okubanga si bulungi eri bannayuganda amyuka Antene General oba muyita Jackson Kafuzi Lumani Tamongi yamubuuzaako namugaa naye gwe amateeka wagasomerawo Kafuzi ng'alaba byatafuta Kafuzi simanyi gwe bakwatako n'enguzi ku Africana emyaka gy'emabega nedda oli yali ani si oyo oli bamuyita kabafunza ki ndemanya gafana ate bonna beeyo nebujoze gwa sajja mbwe naye buli tubalina ku answered buli omuntu mulina ku answered tujja kubala kodi omu byatukoze ku answered z'abannansi kwe muli temulabisa bade nkubuuza lwaki tebalikiriya ku buwaayiro ate obulabika okubanga buli kazaala bulwa 1017 akakuloza ako bade balina okukajjamu kubanga akoti kegenda okwesi kokkaako bana bagenda waba tebagenda kutunulyana mu birala kagamba kyaka kubanga gwe Kimbowa wali otweyininze ku maje ate nga nagasangawo togamanyi omulimu wakwata kamera nkwata kamera nakuwandiika naye bw'oba nakutuusa mu kooti maaso ojja kufuukirawo private ali kewangamba olutuuka mu kooti maaso ofunirawo lanka yo esooka eya private ne basobola okuvunaana ng'omusirikale kati bajja ekisooka ekibuuzo kijja kujja bwe mba nga ndi private munfudde private mundage kwe mbadde nfunira omusaala gw'amagye kati ate asangirwa nga private abeera kadeeti bakwongera kola tegezaamu omuntu bamujja mulaga kwabadde afunira kuba kati munfudde private sibunanga ku musaala gw'amagye era amagye nga mazeemu bbanga kinatulayiningira wa mu bitabo by'amagye wawe natulayiningira okunfula ako ke bagambe nti singa ozza osangibwa ng'oli ne munnamagye ne muzza omusango kasita bakuteeka ku fayiro eyo ne bwoba tewaguzza naye kaakati saawa eno etteeka eryo bwe limala okuyita pulezidenti aweebwa ennaku 3 okuligaana oba okuyitako omukono kasita banaamala oditeekako omukono temwewuunya nga Obedi Lutalo afuuse private ne bamugatta ku Kano Besigye ne ku kapiteni Ola ne bagenda kubazaayo mu kooti maaso ne baddamu ne bavunaana ng'abasirikale kwati ne Obedi Lutalo anabata kitawa ngambira ati banaye nze baje sigalimu kati oli private mulamba sebo babadde ababaka abamu nga babooza naye nga ne bakuba saluti tabimanyi musajja wati babadde ababaka babooza ku misango emituufu egisaanidde okutwalibwa mu kooti maaso abantu nga tebamanyi ani agwanidde otwala mu kooti maaso omusango kikaaki omusango gubalina kuba ne magnitude yenkana etandika guno ga kooti maaso kooti ensukkulumu yali esaze bulungi mu nsala yayo yali eyina okuwa recommendations zino wammanga esookera ddala teri kuddamu muntu wa bulijjo kutwalibwa mu kooti maaso oba mugironze mutya
nezino ennongosereza tezandikiriziddwa kuleetebwa kubanga era bannamagye okuva kooti ensikuno yasala era kooti maashe yegenda mu maaso ekola emirimu gyayo bulungi ku bannamagye era bangi emisango gyabwe gye giri gitambula temulowooza nti yaggalawo teri muntu yani balaga eyo disciplinary committee ya kooti maashe ebadde egenda mu maaso ng'ekola emirimu okitegedde so kooti ensukulumu yali erina kusala ekintu kimu nti bannange eno kooti esigale ku bannamagye bokka full stop n'abo be yasalira edda nga si bannamagye emisango bagibagyeko in fact bali ebutaala gavumenti bwe beeyagaleddemu ebaguleko misango bupya kubanga n'emisango baali bagibagulangako tegyalinanga kati bano abaana beyasingisa bayolanga buyoza abaana ku byalo mumuwulira nti aleetewo enkya mu kooti maasho nemubuuza yasose ku polisi ki nga tewali edi mutwe simaye banuwa mutwe bakirewo kivumbi bagadafi mugumya bonna bamachete bonna bagenda kubazaayo mu kooti maasho babakwatanga nga tebakubuulira polisi kuyasoose ogera ne bawandiika omusango ogumusindikiza ng'onoonya buli polisi nga tewaliwo onoonya omusango ogwamusindikiza mu kooti wabula bagamba bugale nti ajja kulabikako mu kooti y'amagye naye nga bw'otuukayo nga yeekusomera egyayo akuvunaana munnamagye akuvunaana w'amagye ne looya gwe bakuwadde akuwolereze w'amagye ate n'awolereza amagye naye w'amagye n'omulamuzi w'amagye n'abalamuzi bonna abasigadde bagenda okusalira nabo emisango bonna b'amagye n'agiwabula mu by'amateeka wali naye kano naye w'amagye bakuvunanya chairman w'akakiiko akwasisa empisa yeefudde omulamuzi in fact Freeman yali yetaana kuwabira musango gwa kwefuula kyatali bamulonda bulonzi awo wabira ntono ejjeno ate kati gwe bakulonda nga ng'olaba kyogenda ogenda mu kyabumenyi bw'amateeka nti genda otooli omuntu nga nawe bwe nkuga nti oyo yali emabega wa kamera producer genda omusaleko omutwe nawe ng'ogenda ate okitegedde ogenda mu bumenyi bw'amateeka so abasajja nga tukyalira mu kintu kino ekya Buganda First abasajja abaganda nga kiri wakiwanuka nga yali mu kutembeeta ekintu ekifaanagana bwe ekiti nga yalaba abaana ba Buganda okuwera mu makomera alowooza kiro oba misana kibi nnyo ebitundu ebirala ebya Uganda teri asobola kola ekyo bola bakafuuzi tebamukimuteekamu wadde yedeviranene goyina wamulabyeko wenzo gatali nayo bamugamba leke kibagwire kiri ebirala we bijja ebirala akafuuzi ajja owabwe yabakikola yajja we bijja ebirala naye bagati leka abaga omuganda yabakikola ndowooza olaba so Buganda First kyekyagireeta nti twagala tulonda abakulembeze abayina emitwe gyabwe abalumirirwa abantu abamanyi nti kino ekintu bwe kijja kigenda kukosa abantu baffe omuntu ogwo otambula nagwo okuva ewaka ne mu parliament oba nagwo kigenda kukosa abantu baffe era bagenda okusinga okusibayo ojja kubawulira nga be bakimba oba bansubuga balubega bagundi okitegedde kooti maasho empya neeba n'obusobozi okumanya nti ddala omusango guno gukituufu gwa kooti maasho anti kati babagambye bagenda kulonderayo omulamuzi omu nga pulezidenti amulonda ng'amaze kwebuuza ku Judicial Service Commission ng'omulamuzi oyo asoma amateeka ng'agamanyi kirala ne babagamba bajja kumwongerako n'abantu abalala babiri nga nabo bannamateeka bamuyambeko okumuwabula nti naye abalala banaasigala ku pano ya kooti bonna bo bajja kuba bali awo nga bakivandulo bamagye be bamugabe talina tteeka lyamanyi bamugabe bajja kujja babeera okwo ate ne babagamba ate ne bakugamba nti bwenaaba emaze okusala ng'ekusalidde nti genda bakuwanike kalabba tolina walala we weekubira tewali naye nga ate kooti ensukulumu yaga nti bwe bakusalira eyi n'otamatira olina okujja kwakali kakiiko naye kakati mugifudde kooti bazifudde division smart division 1 lwaki tebagifudde nti eno kooti 1 tebamalirizawo ne badda ne ku police standard units nabo ne bagamba nti nayo kati kooti era nayo kati egenda kufuuka ko so ababaka ekyokufuluma tekirina makulu yes ababaka badde balina kusigala mu badde balina sigalayo basigale ku answered kakati ekino ekyababamu kusigalayo abamu ne bafuluma kiresewa opposition teriiwo tewali opposition wano muganda wange teriiwo kigeze ekirubiro kya president Museveni agamba nti by 2021 teriiwo kati gwe byolaba bakola bikolebwa opposition ebeera consistency ebeera leka nkubuulire newe obeera mu America
Republican Party bweyise ekiteeso n'ekireta mu Congress nekiyita teyeewaana. Kubanga emanya nti ekuyeze bukuyezi babaka ne bakikkiriza era ne mu Congress ya America aba Republican Party banja batawagira Trump byalese ne bamugamba nti bino byolese tebijja kukola kuba ffe wano twajjawo kulwa abantu. Manyi g'abantu. So okubeera ku opposition tekitegeeza kuba nti olina namba ntono. Ne bakusingako omubaka omu oba ogenze ku opposition. Tolantira abaka 529 ne bwe tweyawulamu opposition nebeera n'ebibaka n'abaka 226 bali babeera na 207 era muba musigadde ku opposition. Naye tekitegeeza nti eddoboozi yammwe ebiba teriwuliddwa. Naye ntera nnyo okulaba ku butambi bwa Julius Malema. Malema oyo yateeka Ramaphosa ku bunkenke. Malema yateeka parliament waliwo yagaana speaker okwogera. Yamugaana n'omugogo speaker namugamba Malema n'abuuka n'amutwala. I'm going to throw you out. N'agamba throw me out. Kale throw me out. N'ateekawo embeera nabo ne batandika Malema parliament atereza kyayita. Ate ensonga ze ne zituuka. Waliwo mbaka omukyala erinnya linimye okukwata era yali mu parliament ya South Africa. Yali ku nsonga z'abakyala. Ng'abakyala ensonga zaabwe tebaziwadde nnyo mulamwa. Tebaziwadde budde. Yajja ayambadde engoye nga njeru nga yeeyiridde omusaayi nti ali mu nsonga z'abakyala. N'abagamba kati mungobe mu parliament kale. Mungobeemu. Speaker n'amugamba can you go out and clean yourself? N'amugamba I want to go out. Njagala ensonga z'abakyala muzite ku mmeeza. Kyekino abakyala kye tuyitamu tubeera stigmatized tutya okujja mu bantu ensonga zaffe temuzoogeddeeko. Omukyala ensonga eneekolwako. Ababaka baffe bano so byebyo bwe batuddemu ne balabanga bwe babeera ebweru ne baana bagenda ne bakola press conference bagambye bagenda kubeera munda. I mean anti olubalabe bweru anti oluvanyuma mazire bafuluma anti nga 9:5 kyayise ekyo Jole Sonya ayingiddewo nga bamuwadde akakeekiro n'ayogera tetujja kubeera mu yafunye 2 nga teba mwade nyingi anti commissioner wa parliament ba commissioner se wabawaamu akenkizi koza achali ne bali eri abenare kati omanye kibafulumiza baba wadde sente ezo ne baga nti we mutula mu parliament temuwakanya muleke ekintu kyaffe ekitambule mugere mubogezaawo kiggwe kakati bonga babadde bagambye abatugenda kuwakanya nti mukama waabwe Joe Kyagulanyi yabadde yabagambye mugende muwakanye abanuupu mubeeremu naye muwakanye kakati bwe baba wano baba wadde sente babagamba nti mubeeremu naye temuwakanya eiza musaleyo bintu bimeka eiza mubeeremu nga temuwakanyiza oba mwefuula abafulumye ekyafe kiyite bagezeranga okubeera bw'oba omaze okufuna aba Earth Engineers Limited kati genda ewanna mubiri wali ku Dream Restaurant olyewo ekyemisana omala okupika ojjuza olungi olubuto bw'omala okulya awo ate oyongera ewala naye nga awo ku Dream Restaurant bannaffe butubagala nnyo mwebale ddala kuba nti naye ne woba oli mu Dream Restaurant olya mmere teweeralika ati emmotoka yo wali wajja gikwata mukulu ntege ensonga zonna aba yakuteekera mu ddakali ka tracking device ate ne wannamiru wennyini parking emala bulungi nnyo abaana we bali basobola okugaidinga obulungi parking wano okola bwoti tojja kutomera munno twebaza nnyo service zammwe awo ku Dream Restaurant Wandegeya mwebale nnyo mwebale ddala bannaffe Dream Restaurant eno y'okubitaala Dream eri ey'okwekweti banga ng'oyambuse Dream eno eya wano ku makubo ganabiri ag'akatale oliraana akatale kennyini mu mbirizi zaakaawo mwebale nnyo mwebale ddala mmere ya mulembe ate nnyingi ate emmere eyaffe eŋŋanda etaliimu wadde akantu konna Dream Restaurant and Takeaway bakafulumu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandegeya okuliraana akatale ku Byashara Road, Mulondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe. Bantu bangi oba batono weesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 075 59 55 66.
ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma. Gwe ayagala delivery wonna w'oli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway, ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda. Nafa Babiva Organic basangibwa wano Mengo ku ngalabi za Kabaka bozitako katono, then weyonge ojja kusanga kooti y'Emmengo. Kooti y'Emmengo bw'ogiraba gibayita Mwanga 2 Court, kati opposite wale ekkubo erikyama. Ekkubo eryo lijja kutwala ku kizimbe gaggadde kye bayita Beaver House oba Beaver Organic. Kizimbe ojja kiraba nga kiri mu langi za kiragala, kiriko ne coffee brown ne giraasi eza kiragala. Bw'oba okyama gamba tuukawo nnyonnyola obulwadde bwo. Abaana bajja kubanga abasawo bajja kubanga bakwongera okugamba step oddako paka wonotuka ku Dr. Senjobe. Ano mukwana gwange yankubidde nga yagala Dr. Senjobe ndowooza mwakwataganye bulungi nnyo. Dr. Senjobe ajja kubanga akujjanjaba mu ndwadde zonna ezisumbuwa Bannayuganda ate nga yewa akozesa habo, akozesa natural products, akozesa bino ebintu byaffe bitulaba bino ebya bulijjo mu bimulabanga ebya bulijjo. Green oil gwe mubeeramu, olaba ennanda tomanyi kyekola, olaba kalanda lugo tomanyi kyakola, olaba oluyange lwa kasooli, kati abeeyo ye byakwata n'abitokosa n'abiteekamu ebirala byonna n'ateekamu obukugu bwe yasoma ebweru n'awa n'ensona z'atambudde n'abajjanjaba. Olina bizimba mu lubuto, olina bizimba mu nabaana, olina bizimba simanyiwa emmeme kugwa, tokyalina appetite, alusaze akufukira alusaze, bakugana ebijjanjalo, bakugana ennyama, bakugana amata, ebintu tobwe bitone binanjagala nkugambe genda wali ewa Beaver ojja kubanga osobola okuwona. Abakyala muyina nnyo obuzibu nga mugeze mu nsonga zammwe. Ensonga zawe zigendamu wazigana okuggwa tozivaamu, esimu zaganira ddala, olubuto lwabula, ogezezaako kino nakiri, otandisa n'okuwayiriza abatakwagala ogamba bagundi yandimu, tewali akulimu. Sooka ogende ku Beaver bakukebere homoni zo zonna, bakebere ensekezo, fallopian tubes balabe obanga ziri oke, bakebere omwami balabe obanga ye yayinya asobola kubanga n'omwami tasobola kubanga atuukiriza. Ebyo na Beaver n'amalo bikebera, then ajja kubanga akuwa eddagala ejja okuyamba okuva mu mbeera eyo. La Dr. Beaver musajja